Ono mwannyinaffe abuuza agamba nti niqaabu nzikirizibwa okusaala nga sigijjeeko. Ekyokulabirako ndi mu darusu erimu abantu bangi, oba oliawo ali mu bakyala banne, oba mu masjidi nga mwensaalidde, njijjeko oba ne bwe ngirekako tekirina mutawaana? Naam, nabasomerako ono hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu nga yagamba nti kunna nusalli ma'a rasulillahi fi dhahira, twalinga tusaala ne nabbi mu ttuntu. Fa idha lam yastati ahaduna, naye omumuffe bw'ataasobolanga an yumakkina jabhatahu min al ardi, okunyweza ekyenkye ku ttaka amakulu olw'omusana ogwokyezza bwe baali bavunnamira, basata thawbahu, yayanjuluzanga omumuffe olugoye lwe, fasajada alaihi, n'aluvunnamirako. Hadisi ya Bukhari. Imaamu Nawawi, Imaamu Ibn Hajar al-Asqalani ne Sheikh waffe Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin bawa amakulu agafaanagana mu hadithi nga bagamba nti ekyo kyali kitegeeza nti bw'otafuna buzibu kuteeka kyenyi kyo ku ttaka, ekyenkyo kirina kukoona kuki? Ku ttaka. Oteekawo kantu lwa buzibu. Kati nga wano wetututte awali tiles tewali buzibu bwonna. Kati oli okuleeta emikeeka n'agissaawo kuba kudiibuuda, era n'awakaawo bwe wabanga tiles ziri bwe ziti, ojja kusaalira mu ddiiro oba mu kisenge, oyagala kusaala layiri oba sunna, tiwabaawo bwetaavu oteekewo ki? Kuba Allah ayagala omwetoowalize, oteeke ekiyungo kyo ky'osinga okwagala ku mubiri gwo ekyebbeeyi, okiteeke ku ttaka. Allah lyatera otujjukiza nti bwe yatutonda mu ngeri yo tulaga nti tuli bitonde binyoomoofu. Kitegerekese bulungi? Naam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kkumi erisenga bbaayo mu Ramadan, omuzikiti gwe gwali gukyali gwa kidaala, ekuba neetonnya nnyo, naye yavunnama mu bisooto paka esswala lwe yaggwa. Bwe yakyuka gye bali, sahaba omu ku batunyumiza hadithi atugamba faraaina athara tini fi wajhihi, ne tulaba n'obuwufu bw'ebisooto mu feesi ye. Kitegeeza si nti buli lwe yavunnamanga nga yeesiimuula, si buli lwe yavunnamanga nga yeesiimuula, kuba singa buli lwe yavunnamanga nga yeesiimuula, ne luno oluvunnama olwasembayo yaali badde abisiimuulako. Era ye Sheikh Albani ekifulumyako fatwa nti neesiimuula siimuula eyo ya buli kaseera, buli lwovunnama ne weesiimuula, obujjulirivu bw'okwetoowaliza Allah oba obwejjeeko. Ng'era lumu bwe twagamba nti n'abakola hijja oluyonjoyonjo olususse nga ne Allah yeenyumiriza mu baddu be abagoba asidde nga bali mu hijja ne mu umra, n'agamba malaika unduru ila ibadi, mutundira abaddu bange, qad atawni shu'than, banzidde nga n'enviiri ziri unkempt, sinsanirire, ghubran, bonna nga bagoba asidde, nga kyekitendo Allah kyaboogerako. Naye gwe buli koofuna n'ogenda, buli koofuna tudde ku mulamwa. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, waju'ilat liya al-ardu masjida, ensi eno Allah yaginfuulira buvunnamiro. Naye kiyayita ensi yali ategeeza ttaka. Yali ategeeza ki? Ttaka. Ettaka Allah yalinfuulira buvunnamiro. Wa tahura, ng'era kitukuza, kuba mwembulwa amazzi netukuzisa naki? N'ettaka. Embwa bw'ekomba mu kintu kitukuza na ttaka. Bwe mba siina mazzi nga ngenze manju nga nkola istinja, kozesa amafunfugu, ttaka. Katonda agamba nti ate ettaka lye likuyonja, ate wali n'ovvuunula nti ensi yanfuulirwa buvunnamiro, gwe n'olowooza nti ensi nga nzimbe mulimu omuzikiti. Nedda yali ategeeza ttaka. Kitegeeza ettaka kwe tulina okuvunnamira aslan ng'ekikolo. Awo oli wagambira nti kitegeeza abashiya nti babanga batuufu, kuba bo baba n'obuyinja mu muzikiti kwe bavunnamira, tebavunnamira ku misaala. Nedda, ekyabashiya
enjawulo yakyo ne kino kyenjogerako nnene, kubanga bo obutaka bwabwe buba bujjiddwa ku ntaana ya Hussein oba n'ettaka erikoze eki eryetooloddewo, era baliyita turbatul husainiya, ettaka lya Imaamu Hussein, era balitunda buwanana. Era nalisomako nga bo bagamba tiriwonya endwadde 7 ez'omwoyo. Munno ate ng'olikombyeko, okiraba bulungi, eryo si lyenjogerako. Kakati abamanyi batugamba ti olw'okuba omwami n'omukyala ensaala yaabwe efaanagana, kujjako mwe bibamu obujulizi. Imaamu bwe yeerabira omukyala atagamba subhanallah, ebyo biriko obujulizi. Ekirala, omukyala omubiri gwe gwonna agubikka ng'asaala n'ebigere, kujjako feesi naki n'ebibatu. Ku musajja si bwe guli. Ebyo naye bye bitono, naye ebisigadde abakyala nga bwe basaala, naffe abaami bwe tukola ki? Saala. Era Sheikh Nasiruddin Al-Albani mu kitabu kye Sifatu Salaati Nabbi, nsaala ya Nabbi, kitabo ekyo Allah yansubisa ne nkivuunula mu Luganda kyonna mu ssaawa nga 8. Ogenda ku YouTube ey'Abathuraya gye buli bu audio bulinga 8. Naye mu kujjukira Seeka yali amaliriza ekitabo ekyo, yamaliriza agamba nti ensaala y'abakyala y'emu n'ensaala yaki? Y'abaami. Barakallahu fikum. Kakati bwe kiba nga abaami basaala nga bakyala, n'abakyala basaala nga abaami, otyo ffe tukkirizibwa okuvunnamira ku kitambaala fe abaami. Era bw'oba ogenda kuvunnama, enkoofiira nga eri ku kyenyi kino gijjeeko ovunnamire either ku musaala olw'okuba ettaka lijja kukukosa, oba ovunnamire ku ki? Ku ttaka gw'omuki? Omwami. Ate omukyala naye bwegute bwe guli, ateekeddwa okuteeka ekyenyi kye ku ttaka. Bw'aba alina niqaabu ateekeddwa ojja ebikkulako, kuba ffenna twalagirwa kuvunnamira ki? Wansi, kye tuvuunudde nti ku ttaka oba olumu musaala. Yadde n'abamanyi abali very strict ku feesi y'abakyala ne bagamba nti bwereere, nga Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Fawzani n'abalala bangi, abagamba nti kyabwe ateeka omukyala okubikka feesi ye niqaabu. Bakubadde abalasi bwe bagamba, yadde abo abaatuuka ku strictness ku level eyo, ku mutindo ogwo, baga nti omukyala bw'aba asaala ng'agenda kuvunnama agibikkulako. Kibudeyo bulungi. Illa fi halatin wahidatin, okujjako mu mbeera egi emu. Mahiya yeruwa, nga wasaalira waliwo abaami. Abo nno ndi kubamanya bagamba nti okubikka feesi kyabwatteeka, mukyala kyabwatteeka okwambala niqaabu, bajjululamu ne bagamba nti wokka wakkirizibwa okubikka feesi ng'agenda kuvunnama nga waliwo abasajja, kubanga tebaagala atunule ku kyenyi kye bwereere. Abamu bagamba bwe bati, tumaze okyanukula ekyo nga tugamba nti omukyala takkirizibwa kusaalira ku niqaabu okugyawo nga wabaddewo abasajja abamulaba. Ne kati wano tetubalaba eri gye bali, baba balina ogijjako bavunname. Bw'ogivunnamirako obanga n'omusajja avunnamidde ku nkoofiira. Abamu baagamba nti naye ate ebiyungo kwe tuvunnamira nga bingi. Kuliko ebiyungo ng'amaviivi, naye ate amaviivi bwereere bwe tuba tuvunnama nga bamabikke, ate tukkirizibwa n'okusaala nga twambadde sokisi oba khofu oba engatto, nga byo biba tebivunnamye. Ekibuuzo, biriko obujulizi nti byo tubibikka nga tuli mu swala? Ansa bwe kakutanda n'oga nti yes, biriko obujulizi nti bibikkwa nga tugenda mpola mpola nga ali akatogo. Ti ate feesi eriko obujulizi nti ebikkwa, kekakutanda n'oga nti nedda, nga tukugamba nti that is the distinction. Eyo yenjawulo, and it is very clear ti ebiyungo ebimu bye tuvunnamisa byo kitukakatako,
byo ebimu bitukakatako bibikanga amavivi oba bisaanidde bibikanga kozeseza lulimi lwa kinnamateeka nti bisaanidde kitegeeza tebikola ki tebikakata nga ebigere obujulizi weebuli kuba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam umirtu nalagirwa nga Allah yamulagira an asjuda kubanga nvunamira ala sab'ati a'zum ku biyungo 7 yagayita magumba naminya ebyo bye twogeddeko ng'ate yomu ye yasaaranga ng'abibisse kiba kitegeeza ebyo byo osobola obivunamirako ng'obibisse netekakutandanga n'ofaanaganya ebitafaanagana ekyenyi kyanjawulo kuki ku vivi ku bibatu n'amaviivi n'ebigere ate obusiraamu ddiini ya bwenkanya kwawula byawukana nakufaanaganya bikola ki bifaanagana bw'oyambala giravuzi ng'omukyala giravuzi zigwa mu kiti kya bigere nga ku saidi y'abaami ti omwami akkirizibwa ng'asaala okusaalira mu sokisi si bwe kiri ate n'omukyala akkirizibwa okusaala ng'akoze eki ng'abyambadde gloves naye mata ddi bwe tuba tukitutte ng'era kyekituufu ti obwerere bw'omukyala maaso naki nabibatu webale sheekh bwe tuba tukitutte nti obwerere bw'omukyala maaso nabiki nabibatu ng'ate tugambye nti amaaso awali abasajja niqaabu akola ki agirekako kitegeeza era n'awali abasajja era ebibatu aba ateekeddwa okukola ki bibikka newankubadde ebibatu bisikiriza nnyo baami kusinga feesi naye nabyo bwereere kuba abamanyi baayawukana naye bakkaanya bonna nti omuntu asobola okusaala ng'asaalidde mu ngatto oba ng'asaalidde mu sokisi oba mu khofu kibuddeyo bulungi nokyo omukyala awali abaami feesi agibikke n'ebibatu abibikke we batali abikole ki feesi abikole niqaabu ndowooza ekibuzo tuba tukyanukudde kitegeeze nti bannyinaffe ababeera wara asitar emabega waki olutimbe ensonga eyo bagiwulidde tulina n'ekitabo kye twawandika bakiyita asujudu sahih okuvunama okutuufu kyali kyaggwamu mu saturation naye nagudde ku kopi yakyo ennaku ntono awo neŋŋamba tujja kukiddamu twawandika ku nsonga ezisukka 4 ku kuvunama kwokka mu swala ne tukituuma asujudu asahihu era mukyo mwe twasooka okwogerera ku nsonga egamba nti omuntu okuvunama ebweru w'esswala nti agenda kusoma dduwa tekiriko bujulizi era ekyo saagala kyogerako kati naye kitwale tekiriko bujulizi era mu gurupu emu ey'abannaffe abo abatera okutaputa ebintu entaputa ya kifuula nnenge bo bagamba nti ekyokubanga nabbi tiyalabwako ng'akikola yadde basahaba si kyekitegeeza nti ffe tugaaniddwa kikola abo nabo balina lunaku lwabwe lulala ku nsonga eyo insha allah naam pozi oba bamala okwazina leero tugenda kukoma ku 15 tulinayo olukiiko ewaffe olw'ekika bakubiriza enkiiko z'ekika muzigendengamu ezitaliimu shiriki wabula kwagala kuyunga luganda man lam yarif nasabahu oli bw'atamanya lulyo lwe lam yasil rahimahu kiba kizibu okuyunga oluganda lwe kitegerekese bulungi eso man lam yarif nasabahu atamanyi lulyo lwe lulyo kyekika kubanga olulyo matabi 3 taata gyava maama gyava ne gyenawasa olulyo lulina amatabi ameka 3 naye bw'obuuza n'omusiraamu ali wano waayi mu b'eŋŋanda zo ani
goyinza okumbulira nti wa luganda lwo. Ekyamazima Saidi yeebuko tebagimenya, naye nga nalwo Luganda gye luli lw'amaanyi. Eriyo nazaalawo gwo yafuuka haramu muwasa paka ne bwemusigala mu nsi babiri tomuwasa. Kyalawo ne bw'aba yanoba ne bw'aba yafa, kubanga Oluganda luba lw'amaanyi. N'Oluganda olw'ebukojja ewava maama ne maama omuto. Nabbi gwe yagerako nti maama omuto alinga maama yennyini, bakojja bakulu. Kati ffe tutongoza nnyo luno oluvaamu taata, era ffe twakitandise emyaka nga 2 n'abaana ab'obuwala, abaana gye baazaala eri mu bye bayita ebika ebirala, twasazeewo tubayite tusiramule ennyunga y'Oluganda. Yasinga Nabbi yali ng'ayita baŋŋandazi sallallahu alaihi wasallam, yaleeresebwa Hasani ne Husaini mu lw'okuba bazaalwa bawala. Naye wano ewaffe n'omulaba oti omujjwanga azze, tusawukera kunoonya mutwe kusimanyi gwa nkoko, simanyi gwa nte, naye ng'ekyamazima baba bantu baffe, baba baana baffe, si bwe guli? Era ffe kati abatuse emyaka egizzukuza mugyekizeeko Sheikh Amin, ekyamazima egizzukuza bangi, amakulu gwe tonnazzukuza bangi, bwe batwalanga abazzukulu bali abannamaddala babala bano baana ba bulenzi, babaana ba bulenzi. Nazi nembala owa Abdallah, nembala owa Salwa, ate oyo muwala, nembala owaani, nembala owaani, naye ow'omuwala olabanga atali muzzukulu. Kikyamu basiraamu, tudde ku mulamwa ssebo, bwe mubanga mutuula enkikoze ekika mukiyingizeemu abaagandawaze Oluganda mu Lusiraamu mbagambye nti bannyinaffe abaana be baazaala eyo nabo bajje mu lukiiko, bajja kugamba ate bamuzire mulala. DNA ekyaliwo, akasaayi kakyaliwo, tubuddeyo bulungi. Nolwekyo sijja kulwawo, tubuzeeyo ndowooza 2 tugende inshallah. Ono muganda waffe Adam Tebandeke wa mu kibuga muno agamba nti kiramulwa kitya omukyala omusiraamu okubanga mikwano gye egisinga obungi si basiraamu ate nga abasinga basajja. Ensonga eyo egwa nnyo ku musingi omukulu ennyo, ng'era umma eno as-salafiyya yesinga okugusomesa, eyo gye bayita al-walaa'u wal-baraa'u. Sheikh Abdul Karim nga yagiteekangako nnyo essira. Mumanya al-walaa'u wal-baraa'u kitegeeza ki? Okulaga omukwano n'okukyawa. Obusiraamu bwe butupimira be twagala era bwe butupimira be tukyawa. Gw'owulira ng'oyagala mu mutima gwo ng'obusiraamu bwakugamba oyo oteekeddwa mu mukyawa, twala kya busiraamu. Ate gw'owulira nga wakyawa mu mutima gwo ng'ate obusiraamu kugamba nti mwagale, oteekeddwa mwagala. Nayo n'ekitabo kitonotono bwe kiti kya Sheikh Abdurrahman Abdul Khaliq tajannasa fil Kuwait, yafuna eggwanga lya Kuwait, naye nga Sheikh masha Allah al-kamalu lillah, yawandiika ekitabo nkirina awaka bakiyita al-walaa'u wal-baraa'u, okwagala n'okukyawa. Ku nsonga eyo yokka yaleeta aya nnyingi mu kitabo ekyo ezitusimbira baki be tuteekeddwa okwagala na baki be tuteekeddwa okukyawa, nga twagala ku lwa Allah ng'era tukyawa ku lwani? Lwa Allah. Bwe yamala okusimba aya ne hadithi n'aleetamu embeera ezirondobwamu, naye bannange bino bwe tuba tubikoze tekitegeeza kwagala, batugambiddwa kukyawa. Yalondomamu ekigamba ng'okusabira eyakulagirwa okukyayibwa aluŋŋame.
singa oli abadde kumbiranye n'obusiraamu abuyigganya tekibalibwa mu kulaga mukwano gyali singa osaba Allah akole ki amulungame budde bulungi era yaleetako hadith ku nsonga eyo nabbi nga bwe yasabiranga abantu ate nga bebamu Allah bwe yamugamba abakyawe yamenya ebirala bingi omuli n'okuwaŋŋana ebirabo bw'oba owadde oli akuwadde ekirawo ng'ate walagirwa omukyawe naye nga mu kukikkiriza munaavaamu okuba nti osanga wajja kujjawo olutindo mwoyogerera naye tekikugaana era nabbi sallallahu alaihi wasallam yakkiriza ebirabo okuva mu Herakl Malik Rome kabaka wa Roma yamutonera ejjubba nga myufu Muqawqis kabaka wa Misiri yamuwa embalaasi n'amuwa n'omwana ow'obuwala Maria al-Qibtiya n'amuwasa n'omuwasa yazaala omwana gwe bayita Ibrahim wa nabbi Sheikh yagenda ng'amenya istithnaat ezimu zikanga naddala mu ggwanga ng'eryo Uganda ne kino era ebyo byombirese naye omuntu okusalawo kati ng'onazze mu kibuuzo ng'abantu abaalagirwa okuba nti bakyayibwa nga ate bo be banfanfeebe ha intimate friends be banfanfeebe abanga tunaqidhu akontanira ddala ashara'a eshariya ey'obusiraamu la tajidu qawman aya mugimanyi bulungi era oyinza kusangayo bantu yuwadduna Allah yu'minuna billahi wal yawmil akhir nga bakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomero yuwadduna ago ge mawadda manya amawadda n'amahabba galina enjawulo singa oli aga nina amawadda eri mukyala wange manya nti ate eyo laavu eba esukka ku mahabba era Allah kyakwisa nti wajaala bainakum mawadda n'atagamba nti mahabba kira okuwulira ku mbaga omuhabbati simanyi omuhabbati singa baguyita muwaddati yakiyayeyayi kakati tosobola kusanga abantu nga bakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomero nga balina amawadda eri abo abawakanya Allah yuwadduna nga balaga mawadda man hadda Allah eri oyo omuntu eyawakanya Allah tabaraka wa taala nga mukwano gwa munda nnyo tekisoboka tinze ebyamba byange byonna ebiramu byange byonna era bwe mba nina kyenjagala okukola era oyo nedda bannange tekiba kituufu kati ate ne bibijja bw'agambye nti ate nga nabaki basajja ate nga ne bw'abanga musajja ng'obusiraamu bwakugamba omwagala olw'obukkiriza nga bannyinaffe be tubaagala ku lwa Allah nabo ne batwagala ku lwa Allah era naye nga tokkiriza gw'omukyala okuba ne special love eri omusajja atali wa luganda lwo kyanze yadde taata yadde maama yadde mwannyinaze yadde kojja yadde taata omuto simubulira byama byange naye kamada yekka gwembulira ku byange yekka omuyita otya mwannyinaze muki mu busiraamu bali nabo basiraamu era bannyoko mu musaayi ne mu ddiini ne kwona omusiraamu tukugambye oba osobezza okubanga gwewadde special love era tukubiriza abakyala olumu baba bagenda okubuuza ebibuuzo abaami naddala bawaalimu ba Sheikh Amin naga nti sebo Sheikh Amin nkwagala ku lwa Allah kitegerekesa bulungi temukiitiriza nnyo mukyogererwa bumu nkwagala ku lwani lwa Allah omusajja jaga onjagala ku lwa Allah nkuwase onjagala ku lwa Allah nkoleki tekijja musookera mu birowoozo ti oba olw'omulimu guno gwokola si kibi okwogera naye temukitinkiza nnyo temukola ki
temukisussa. Nokyo tugolola mwannyinaffe tikaba kabonero kabi akamwolesa akamwexposinga nti okukkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero si kujjuulirivu. Bw'abanga yasalawo ate abalabe ba Allah nga baafuula mikwano gye, ng'otadde ate ku bbali ate nga nabasajja. Kale singa agambye nti nga bakyala lakana ahwan kyali badde kale naye al adha wal amar kiyinza okuleeta tabbu n'obukaawu, ate kwe kugamba nti si basiraamu ate basajja. Ffe we twakulira nga n'omuwala ow'obusiraamu nga ye Madiina ng'okwana obukwanyi pita kive nnyo nga tutwala omuntu atali mutayirire. Nesiga nti Zambia awo lijja kuyitirira olwokubanga gwayenzeeko mukaafu, naye amahabba amawadda gali bwe ganajja nga ye atukanoga nti nze bannange ne bamulaba nzaalamu batali basiraamu, nze simanyi nesanga nga omutima gwange bwe gwagala, ojja kubanga otuwadde minzaani ekupima obukkiriza bwo. Ddala kisoboka olinga yakuttira mwana oba yakuttira kitawo oba yakuttira nnyoko oba muganda wo, naye naawe n'ogamba nti nze bannange byansobera eyankola ekyo ate mu bantu bonna gwe nsinga okwagala tiwali kyempulaaniga okuggyako nga nkigambye ye. Kisoboka ng'ate obusungu bw'omubaako bubakalekale ku Allah bw'alina ku mukaafu. Allah gwe yatonda n'amuteekerateekera ensi ogimusaamu ng'amaze omuteekerateekera ogenda kulya ki, ogenda kunywa ki, omukago ogenda okussa, wogenda okwebaka, byonna amaze obikuteekerateekera. Ate n'osinzaamu kitonde, n'osinza Isa. Obusiraamu tekirimu nti asinza nabbi abakalekale okusinga asingizizza lubaale kibuuka, kubanga ekibagatta mwenna timuba musinziza Kitalyaani. Lwakiri nsinza Isa nesisinza lubaale kibuuka ebyawa nyinyi nyote koze Uganda tugamba tutya nyinyi wote nyinyi nyote mutachomwa moto mwena muja kola ki mutachomwa motoni baada ya kifo nga mumaze okufa mujja kwokyebwa mu muliro nga gwegumu mutanuru. Kiwudeyo bulungi. Kati awo tugenda okukoma biidhinillahi taala, bikhilaaf okwawukanako bulijjo tutera okugendako biri kitundu, niyo lw'ensonga gye nkoze ki gye mbagambye. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.